yani ono yali omuwagizi we NRM waliwo promoter ono munene Bajjo oyo yamuwa emyezi 6 nemuze bbayi nemugamba omusajja emyezi 6 gyonna gyomuwadde anaatuukayo bo nga balowooza bambi nti ffe tulina fitina ku muntu ffe tetuba na fitina naye tetwagala muntu ajja mu bizinesi yaffe obutamanya bwe ate abuleete mu bizinesi yaffe era amaliriza alina abantu bakoze eki music industry alitaddeeko damage si nnene naye ntono naye ng'ate tetuba kuvaayo kujoogerako era ejja esobola okugaziwa twagamba nti omuyimbi gwowa sente zizo tetumanyina giwazijja naye ate sente zoguwa abayimbi abasaana emiliyoni ze5 n'obawa 10 ate n'ovaayo n'olaga nti ate ffe tuli babbi bwasangamu abamaze emyaka 25 mu music industry twagenda okulaba nga sikituufu ne tuvaayo ne tugamba nti okusinziira ku nkola omwami oyo mu butamanya bwe bwakoleramu emirimu agenda kufuna obuzibu ye ng'omuntu ekisooka sente gye yazijja zigenda muggwako wa sente ze naye tetuzinaako buyinza ngeri ki gyalina zisaasaanyaamu naye kyetutunuulira bizinesi yaffe agiresa atya kati bwe yajja yarajjize kulemaza bizinesi yaffe era yagirimazaamuko akatono naye obulemu obwo bwe yalekamu omuntu busobola okutereera tunaddamu n'atambula ate tutya ffe twagala nnyo abantu abajja mu bizinesi ne sente kuba twagala nnyo ba artist nga balina sente twagala nnyo abapromota bajja mu bizinesi ne sente ne bazimansa naye ate tetwagala okola ebyakigu kya ddalu era bwe yazireese yazimansizza n'amaliriza nga alemazza n'abayimbi abamu nga Palaso okumulowoozesa mbu wakitalo nnyo wa miliyoni 10 n'ateeka ebivulu nga 10 byonna ne bimusala era yamaliriza afuuse bankrupt oluzungu lw'enjogera gye luli bankrupt omuntu aba aweredde mudda nobati omwami gwe bayita Nobati sinze alina obuyinza obumulangira nti yaweddemu naye okusinziira ku bubonero obuliwo bulaga nti yaweddemu takyasobola okuteeka concert era concert babanga kituufu yamugiddwako neweebwa balamu kiba kitegeeza nti kyetwamugamba kiri teyali fitina naye twali twogera okusinziira ku bumanyirivu bwaffe netukugamba nti omuyimbi w'emiliyoni 5 lwaki omuwa 10 ogenda kuzijjayo otya kubanga buli kifo kyonna mu Uganda tumanye abantu ababeerawo bw'ogamba nti ntwala Serena Bata e Masaka oba Chameleon oba Bob Wine oba Bob Wine tumuggyemu yali mu kirasa kyakubahola kuba bisaawe tugeze abayimbi tugeze oba Spice oba Chameleon oba Jeffrey Chris Evans nti oba omutwala Maria Flo bebeera lonchi abasaana beziti kuba abantu ababeerawo tubatukola ki kakati gwe ate omuntu ow'emiliyoni 5 n'omupaaza n'omuteeka ku miliyoni 10 n'otakoma ku ekyo n'ogamba ffe abaludde mu bizinesi tetumanyi kyetukola tuli babbi n'ovaayo n'otufaayo tetumanyi nakumanya nakati era nze mpulira muwulire simmanyi n'ovaayo n'ogamba mubba ffe katuwe bapromota sente abayimbi sente ntumugamba kituufu zibawe naye bawe sente zibasaana oleme twonoonera mulimu oleme kulowoozesa nti ate ffe tubadde tubba babbe ne tumugamba ensonga eyo n'agaana ogiwulira naye yamaze ne yeerabirako era bwe twogerera concert tasobola okukuba bbaana 2 mu kibuga wadde okuteeka obulanga obubiri ku leediyo si kuvoola tetwogerera mu bubi naye buli lwojja ng'olowooza omanyi nga tetomanyi omaliriza okyerabiddeko kati akyerabiddeko concert ya Ragamuffin kabaka wa Lugaflo bamuyitaani Gravity omutujju yankubira essimu neŋŋamba musajja talanga mukoze ntya nemuga omusajja wabanga olina endagaano kuba manyi be kiri mu kukujjako contract nga maze okuteekamu era asobola okunjula Gravity nemugamba Guy ekisooka tamanyi kyakola naye wabanga yakuwako miliyoni 2 ng'aganya okwongera balance bimu temuli mu kawairo mu ndagaano kagamba nti bennemerera okumpa balance nkujjako contract muleke bukyoba okola Picasso concert yo okwaga ogenda okuswala ye promota baagwa omuyimbi baagwa promota ngadduka naye ngenza okuwulira olwaleero nga baŋŋambye nti omulozi w'enkuba Balamu Barugale concert agitutte ate ng'omuyimbi Palaso tosobola Gravity tosobola munenya yabadde alina okulwana kuba yo concert be floppinga muyimbi yagwa si promota yagwa era ekiyakoze saamugamba muntu yenna kumugamba nti concert giguze omuntu yenna kuba ekyo kikyali mu ndowooza yange era teyakimbuuzaako naye nkiwulidde nalwaleero nkiwuliddemu bannamawulire nti concert yamugiddwako neweebwa Balamu Barugale omuwagizi wa NRM Lukule
obuzibu bwavudde ka ssente bwavudde ku promotion ng'alemereddwa kakati ebivulu byaffe bino bw'oba nga tolina ssente tolina kyoyinza kukola era kyova olaba nyigira nnyo omuyimbi ati oba olaba promota kyova nanyigidde nnyo Spice Diana era Spice Diana nga teyeetonze kubanga akyayina future mu music entalo tezimuyamba essaawa zino bapromota bagudde bonna bagudde lw'abayimbi 70% batubanja lwa sente z'abayimbi lwa kuteeka bivu mu bayimbi naye omuyimbi n'ovaayo n'ogenda ku stage mutima ekivulu kyamusaze yabala bubi mu business yonna bivaamu n'obala obubi oba nekigaana ndukeera ku makya abantu ne baganira mu nnyumba ng'okoze buli kimu naye nojja ku stage ate n'omwonoonera n'eby'omu maaso kuba bwe twogerera bagamba sponsor bayinza obutamuwa ssente ze kuba sponsor akuwa luvannyuma lwa songa ewedde Spice Diana akimanyi bulungi nnyo nti concert abasponsor basobola okuwanika baana ne bajja n'embulamu n'obateekamu n'akuwa milioni 10 naye nga mu butuufu akuwadde 5 abamu bamanyi n'okulanga basponsor ne tubateekamu baggumize omukolo era Spice ekintu kye yakoze kyenjagala okugamba okukosebwa kubaamu emitendera promote essaawa eyo abasinze okukosebwa kubanga 50% omuyimbi era akoze atya ng'agifunye teriyo business etali mu muntu bulamu ate abayimbi tulina okubeera bakwano bammwe tuli ba business partner lwaki golowooza nti loosi yange tekukwatako ng'omuyimbi kyenkugamba nti buli endagaano si kulaani nti tekyuka anti Spice yagambye mulimu gwa promote olanga yo kiba kikusaza is none of her business yo ina muwazize akati abo abayimbi be batyo abatawuliriza abatalina muntu bulamu bonna bagudde bonna baagwa atuuka n'agamba nti nze sirina tombuulira tebinkwatako pa balance bonna baagwa ekyokulabirako ekyansi nalubegera yakomyewo mu buzeebe bubuli obwedda kuba bwe twamugoba mu bivu 20 years myaka 2 emabega twamugoba naye era yazze nga bamuwadde ne ssente zatasaana milioni 1.5 bamuwaddeko miliyoni ng'abanja 5 n'agaana okuyimba kakati Charles gundi Charles nalubega yaliko wamaani era empisa ze zizamusuula era music woyo obutawuliriza bapromota ye alowooza promota katonda promota naye atuula butuuzi n'ateeka obulanku radio n'alinda abantu be bagaana olina okuwuliriza promota teri promota ava mu nju nti ngeze kuba bayimbi n'okikola ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu abayimbi abatalina discipline abatawuliriza bapromota nti konsati emusazi omuwuliriza oyimbira abawagizi bali bakama abo be bakulu bali abawagizi bo kasita bakera ku makya ne bakuvaamu obogenze naye mukulu abitex ku nsonga ya mutima ne Spice baga mutima bino ebintu azabikola nnyo abayimbi lwaki takola bye mukola kyenjagala okugamba teriyo promota atannyonnyolangako muyimbi tekivulu kigaanya promota asinga okuba ne ssente nnyingi wano bamuyita balamu kubanga alina ssente za gavumenti kubanga akolagana n'abasajja ba gavumenti ogutali musango naye ekyamwawukanya ne kamiliyoni kyali ki kyenjagala okugamba teriyo nze moto yange n'abayimbi abalala nkibagamba buli lwovuga emmotoka n'ogijja ewuwo nga ssente twazirese mu nnyumba genda n'emitima egi okuzifuna n'obutazifuna okufuna zonna oba obutazifunira ddala teriyo bizinesi etali mu loss era omuyimbi yenna atagumiikiriza atawuliriza promota bapromota bamu bafudde baba banje ffe batubanja cheke zipaapalira mu bbanga zibuuse bataddeyo mu bbanga teriyo ssente b'abayimbi abe kati munenya abayimbi nga tebazze kuyimba olwokuba mubawaddeko hawo ate munenya abayimbi era bazze ku stage ne bayimba nga ite mbamazeeyo kiki mwagala bapromota mweyita kyenjagala okugamba kigambo kiri kimu sooka okulembeza abawagizi promota si yabeera mukamaawo omuyimbi mukamaawo yoyo muwagiza zo mu kivulu kulaba sooka omulowoozeeko goba osooka okulowoozaako promota olyoka omulowoozeeko omundi ogwokubiri yimbira abawagizi bo bagende nga bali ape ogende mu manja okwate mutima ettaayi okwate balamu kuba balamu ajjako bujja saati n'abula nga ekivulu kisaze noonya balamu omukwate ettaayi nti mpa balansi wange naye ng'abawagizi bali boogenda okuddamu okunoonya enkya nga abagenzi bali ape babikola dda abayimbi ne bagenda ne biwayiwa ebivulu kati banoonya n'ababiri tebakyabalaba abayimbi baneeno ng'omubuuke nga mulina endagaano gye mutuukako oba ebamanyiza guno wano e Uganda ewaffe mulina endagaano gye mutuukako nabo kakati mu Uganda music industry yaffe music industry
music industry yaffe mu Uganda ekyakula sijja kugamba nti tuba n'endagaano eziri awo naye endagaano za mirundi ebiri manyi endagaano si yene empandiike endagaano ey'omumwa ate esinga n'okubeera esinga n'okuwa ekitiibwa era nze endagaano ze nnina n'abayimbi mbale za buntu bulamu naye era tosobola kubba muyimbi ng'omugambi nti gwa millions 2 oba 3 endagaano za mirundi nyingi okubira omuyimbi n'ogamba Shiba Kalungi n'okubira Dirisa n'omugamba njagala omuyimbi wo nga 5 ntuwali ntabbe tulagawo nti Masaka seremeka nti 5 oba 3 oba 6 oba 7 n'omugamba kale bw'obaako ne deposit n'omuwa bw'oba tomuyina n'omugasa njakola ki njazikuwira wali akisinziira buli promoter alina engeri gy'ayogera n'abaki kisinziira obwesigwa bwe bakuyinamu era omuyimbi bw'agamba nti nze siirinnya kasitegi nga tunampa kange nabo gye bali era nze abaseera ebisinga busibalanga kubanga osobola okuba okujja essaawa emu n'ekitundu ng'ekivulu abantu bana bakujja nga bakujja essaawa 4 kakati bw'ojja ku stage ekivulu n'okiyuwa n'ogana okuyimba sente oba oyagala nkweziruwa nga sinazifuna endagaano za mirundi mingi wane Uganda music industry ekyakula endagaano oluusi twogera njogere oba oluusi n'owayo deposit ne bakuwaki ne bakuwa receipt naye nga Spice Diana manager we Kendeza Amalala omuyimbi osi wa kitalo nga bolowooza w'ekitiibwa bapromota kubanga tubalinako n'obunyiivu bungi nnyo abayimbi abamu bapromota bali mu mabanja kati ze mbabuulire okuva n'olwaliro mbadde sikibagambanga bapromota 8 ku 10 bonna bali mu mabanja g'abayimbi nye teriyo muyimbi teriyo bayimbi wadde basokka 10 oba 2 nga bagwa oba nga babanjibwa lwakuba promota gundi ne gundi yamuteeka ekivu abapromota abamu bavudde ne mu nsi eno nga baba banja bafudde naye abayimbi abasinga tebatwala respect. Spice Diana mugenda mu boycotting nga wagambye kino kakati omanyi Lojja alowooza wa kitalo Lojja agenda kukiwulira Lojja agenda kukiwulira ate nze betu bena bagamba ku bamita Nobati ne bagamba Nobati agenda kulandinga ne mbagamba nti Palaso sente zaasana nenzibagamba nemuwoza akasajja akakulu akasirusiru experience teina dduuka yonna yonna bakola ki oyinza kugitunda kakati essaawa zino Palaso bangambye yazze ku level ye kuba Palaso mu Kampala millions 4 kibooke millions 4 kati muteeka mu kivulu ekinene ate nga weekakasa yabaddeho 15 naye nyinyi ekyo kigambo ky'emilioni 15 naye nyinyi agenda kufa nga akyevuma kubanga kimufiiriza sente nyingi kyekiri kyenkugamba ekya Nobati ensobi gye yaleeta n'alemaza ba artist n'amulemaza n'amugamba gosana milioni 15 bakubba kati essaawa zino teri muyimbi asobola kumuwa wadde milioni 6 naye nga twakyogera lwa bulungi bwa mulimu gwaffe nti sente z'osaba togenda kubeera nga buli kaseera ng'ozisaba kivula abasajja baova muno bamaliriza bagagga ebintu byabyo bya layisi sente entono n'ogula naye mu kifo ky'alikozeemu show 10 nga za milioni 5 omaliriza okoze show 2 ng'ate nazo zifulopinze awo bw'obala awo kyovula banga Shiba Kalungi ba Winnie Nwaji ekintu bakikuba batambula ba Chris Evans ffe tusoloza tubeera mu byalo byaffe nga tusoloza promoto omujja ku sente zaalaba nga talina pressure n'ateekamu ate n'afunamu bekiba kiganyenga nkuba etonye nga kizze buzikisirani nga business ndala yonna nga tumaliriza abayimbi ne bapromota kumwe nani asudde business because naye wayinako buzibu ya ne Chameleon wamu wanaatayimba bizenga scandals zibeerawo nyingi kumwe nani asudde business era kibalekawa because you're in the same business omwe wala nake kisookera ddala abantu abasinze okutta music industry be bayimbi bennyini abayimbi bannayuganda bafuuse bajjenjeero edda wakuteekateeka ekivulu ng'olina Sebata ne Kapeere n'oteekateeka ekivulu mu kisaawe nakivubu baasi ne ziri nnyo okuva e Nakaseke eruweero ebundi bujjo bonna nga bazze mu baasi mu Fuso nga bazze nakivubu omulembe kati gugenze gukyuka olanga omuyimbi n'omulanga tugeze n'omulanga ku Sweet Jam nga abamu ku bayimbi bolanga babadde mu ambiance abamu nga babadde wasiza beetoolodde Masaka yonna bagyetoolodde kalisiza abantu gye bava tebakomye ku ekyo babalabira mu bbaala ku bwereere abayimbi
aba talina nnyonta. anti kyekibaddewo ne gravity era it's one of the ekyokusatu reason abayimbi basiiba ku mbaga nga bayimba tewakyali mu Uganda nnyonta ya muyimbi bo bennyini nnyini be bateekawo embeera okulaba nti ebivulu bitusala asaba zino akuguza omuwa ssente ng'ogenda kukola Masaka mu Gwokutaano n'ayimbayo mu Gwokuna kati mu Gwokutaano aba agenda kuddamu kulaba ki kyova olaba abayimbi bwebweru bagenda kudda ku katale oleeta omuyimbi wo n'onunya myenizo 3-4 n'okuba cricket ovo n'owumula omwaka n'okolamu concerts 2 n'ofuna myenizo 10 n'odda mu bizinesi z'endala nawe byogenda okuddamu naye wano e Uganda n'olanga omuyimbi ogenda okutuukayo nga yabaddeyo wiiki ewedde ate takugamba ogende Masindi nga yaliyo omwezi ogwowedde kati abayimbi bo bekennyini bebasudde music industry aba ogenda kudda naye ku kyakuleeta abayimbi ba Nigeria oba be ate abayimbi b'e Uganda bo balowooza nnyo nti batuyamba abayimbi b'e Uganda tuli ba business partner tubeetaaga namwe mutwetaaga bemuba temutwetaaga naffe tubeetaaga era temuddamu okugamba nti abayimbi waliwo oyagamba nti simanyi Palaso ne Lutalo tebakyabayimbi kakati omuyimbi kasaagana okuyimbira baakuyambye buyambi kubanga oba ne ssente zo nga teziriiko buzibu n'ozimuteekamu ne zitavaamu bagamba promota mulina omuze oguyisa abayimbi wali abawagizi tebaagala bakuba amayimbi oluusi nemubanyaga seeto kubayimbi ekibuuzo kiki kibuuziza buziwedde 88.8 CBS